Welcome to my YouTube channel. Elisa Nicholas Sechitende. Please subscribe. Hey, amanya gange Elsa Tawa Namubiru, and I'm here chilling with Elisa Sechitende. And follow him on his YouTube, yeita Elisa Sechitende. Bambi, akasajja ko muka following. Nekirala bannange n'ekizibu ky'abantu abeefunyiridde okunyaga ettaka omuli n'ery'Obwakabaka. Mu ssaza lya Kabaka Mawogola disitulikiti y'e Ssembabule, abasajja bali eri minisitule y'ebyettaka yawo ekiragiro bakiziimuula. Abasajja n'abakazi abeemmanye essajja bakozesa emmundu n'ebitongole by'ebyokwerinda. Ettaka lya Kabaka naddala ly'embuga ya Ssaabawaali Mijwala balisenda ku kifuba. Abantu bonna babagobyeko ebirime babyonoonye kyokka nga bakozesa obunnanfuusi nga n'ettaka lye batwala bakimanyi nti lya Kabaka. Olwaleero nkuleetedde minisita omubeezi mu minisitule y'ebyobulamu era omubaka wa Mawogola West Hajjati Hanifa Kawooya Bangirana. Ye kennyini yasinzira e Ssembabule n'akakasiza ddala nti ettaka ly'e Mawogola omuli n'erya Gombolola Ssaabawaali Mijwala omuli n'eddwaliro ekkulu erya Ssembabule LS Center 4 lya Ssaabasajja Kabaka. N'akakasiza ddala nti yalaba ebiwandiiko ebiraga ekyo. Kyokka mu budde buno era y'omu yakyali mu bikolwa bye bimu eby'okutwala ettaka lya Kabaka erya Ssaabawaali Mijwala nga baleeta n'ebimotoka ebisenda kolerawo ebyabo mu NAYE bebawulira nti byebisinga amakulu. Kikakasiddwa nti ettaka bali nkrokingako nekikakasiddwa nti n'ettaka era awali ere Center 4 tebalina kyapa likyali ttaka lyaki lya Buganda. Kakati ebiriko ng'amalwaliro tetujja gamba nti bunafu bwani kubanga bwe tunaalingiriza bwani ani yaliwo batandika dde okulituusaawo we byatuukira. Ffe mutubuuze nti we tutandikidde gwe mulamu omutuufu tugoberedde tukizudde bali nkrokingako liriko abeesenzako liriko abaafunako ebyapa kati tudde mu nkola empya okulaba nti tufuna ettaka we tuteeka eddwaliro. We must move on tufune where we can put a hospital and the sooner the better. And the local administration eya Ssembabule chairman LC5 ne CAO they have promised that they are doing that as soon as possible. We get a land where we can construct hospital for Ssembabule.